mwanalete enkulaakulana e Kawempe. Kambabuuze Nabbanja asula wa Nabbanja tabanya Kawempe. Bikyabirema Prime Minister oli by'anaatuleetera omudongo. Mumanyi emirimu oleka Nabbanja bwe gifaanana. Nabbanja ali wabeera balirwanaabe bonna bonna nga baate bali mu binnyonnyonnyo okusinga balinoonye Bobby. Bw'olaba ekkuba erigenda ewa Nabbanja liri mu binnyonnyonnyo okusinga n'amalala. Eno Uganda yakona n'ekonera ddala. Omwana bw'akona ne bw'omuwa ebyokulya ebyenkanama azimba buzingitwe talina kyagenda. Mubagambe Kawempe bakiveeko bakirekere Nalukoola. Amina. Nebanenda bagulidde kamera. Ayayaya. Ate teta networka. Abagenda beedongooza mubakooye tulondera bwereere. Kamawulire abasajja basooka mu opposition be bali batandikanga n'abantu batono nnyo ne bagenda nga bayimbirira change. Kati olaba ensi n'ensi y'abantu ekyuse egamba nti change. Naffe abaali beesiriwaza naffe twabuuka. Kakati Bobby wabanga alina eggye ly'abantu eryenkanankana nga lino wonna bw'akoowa okuddako nga buli kyolimbe nga buffe okoowa ki? Teri kukola ki? Katonda takwatirako omuntu atudde. Bw'obanga olina olutalo lw'olwana olina okwebeereramu. Dawudi yali alwana ne Goliath nga Goliath mukambwe. Ka Dawudi kakwata kye kalina ne kakuba essajja Mukama n'akakwatirako. Ono abadde ayogera ku ntalo z'e Badiri. Abasiraamu baali bakooye nga bafuuse batono nnyo. Katonda yabayambako yabaleeta na bunyonyi. Kati Katonda yatuyamba n'atuleeta omusajja wa Mukama Katonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bayogera ne boogera bakwata ku nsonga zino zitambula nga namugamba eryekira tetwagala. Abeerawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nakoolakoole ate Abiba. Ekisembayo kino kyakyogera mpola mukamba. Waliyo ensonga ezitukooya nga tetugenderedde. Akalulu kanaku z'omwezi nga meka? 13. Kati ku lunaku lwa 12 olukeesa 13 akaboozi mugumye katono. Ku lunaku olutali kaboozi mukenyeza akaboozi kubanga tugenda kukuuma akalulu okuva ku kiro ekikera 13. Abakyala mugamba abangi tali kaki? N'abangi mugamba abakyala tali kaki? Tivi muzigayo zonna zonna tugere tukuuma akalulu kanalugolaberewo. Kakati ndeeta Ssaabateeziteezi nabaleetedde kamera nasuze ensonde. Nze mbagambirawo sikola newayo baweereza. People power, our power. Banange muli bakabinyo mwekubireko ne mu ngalo. Oyo nno y'omu ku bannyambeko gisonda oyo. Tata Kampala. Tusubirye Kampala. Nkulaba sebo webale nnyo all the way from Kajansi. Mr. President, salutations. Deputy Secretary General, candidate waffe omulungi. Ne candidate waffe omulungi Mama Usina. Ababaka ba Parliament n'abakulembeze mwenna abali wano manyi nti abantu mwenna abali wano anytime mwagala kuwuliriza ebigambo bya President. Era President ali kumpi kwogera nammwe ne candidate waffe. Naye nga sinabayita njagala kwogera ku kintu kino nti bannange akalulu kategeeza kinene nnyo. Museveni agezaako nnyo okutugoba kalulu. Effuuco lyonna ly'abadde akola abadde agezaako nnyo okutugoba kalulu. Naye njagala kubategeeza nti akaluluko kali very important. Ffe tugamba nti the ballot is more important than the bullet. The ballot can defeat the bullet. Akaluluko kasobolera ddala okuwangula essasi. Basaba ne banyabo muli wano bayuti mubeereyo muzigeto n'ovaayo ne wawola akasente tubeerayo nga tubiraba wonna gye tutambulira. Ne wawola sente n'ogulayo emiyembe n'otandika ogitambuza mu kibuga bafaana ne bajja ne bakuwamba ne bakukwata emiyembe ne bagirya.
bebamalokia ne bakutwala ku City Hall bwe bakutwala ku City Hall court ne bakutamu emitwalo 4 kakati ebyo byonna okubirwanyisa kalulu oba weetaaga ababaka abali ku sayidi y'abantu temuwulira mu palamenti bayisa buli lunaku nti kakati saawa zino buli omu ali wano fe abali wano fenafena n'abantu baffe abali eyo buli omu abanjibwa miliyoni 2 ziyitibwa mu palamenti ziyitawa ebyembi nti abantu abamu betwasindika tukiikirira ate nibwe nabo batuukayo ne babaliisa ne bava ku nsonga zaffe ne badda ku nsonga zaabwe. Ani muli bakambwe nnyo kubaalya era people power ani omulala kale kakati basawo ne banyabo twagala abakulembeze abatagenda tulamu lukwe twagala abakulembeze abagenda kwogera mazima twagala abakulembeze abagenda kwogera ku nsonga z'abavubuka twagala abakulembeze abagenda kwogera ku nsonga z'ebbula ly'emirimu twagala abakulembeze abagenda kulwanirira abakyala abafiira musanya n'ebirala bwe bityo. People power, our power. N'olwekyo olunaku olwaleero basebo ne bannabo tuli wano bakubiriza mwena muveeyo mu maanyi ag'ekitalo muwagire fenna tulonde ani fenna tulonde Nalukoola ate tukuume akalulu ate tukalwanirire tumekinga sure nti kandidate waffe bamulangirira by all means. Basebo ne bannabo n'ekirala reason lwaki tuli mu by election olunaku olwaleero lwakuba nti omubaka waffe yakola ki yadibwa ani yamutta ani yatta Honorable Segirinya kakati batugamba ki tena bank tumeddeko tebalina kye bakola ki kale kanyanjule abakulembeze abali wano Honorable Omwiru jangu sebo Honorable Kaluya jangu Honorable Paul Kakande Kenneth Paul jangu mwe mubadde mulina okweyanjulira mu babaka naye engeri gye mutafunye omukisa kuba mbanjule oba NUP everywhere. Honorable Johnson Muyanja, Senator of Buganda Parliament Concert. People power! People power! Our power! Amaina ganganize Andrew Chiza Kaluya, Ganinza commanding Eastern Uganda mo NUP. People power! Our power! Enalukoloye, Amaina ganganize Paulo Mwiru,